okujjako Museveni. Lwaki? Olwaleero njagala bategeeza mukulu Nyanzi ne General Secretary. Kaadi zino olwaleero ezigenda otandika issuing wazisemanyiddi naye nga kaadi zino zigenda kuba zitandika okugabibwa. Fete tutunulira nnyo kaadi wabula tutunulira nnyo abantu abadde okula struggle, tutunulira nnyo abantu abalina omulamu ogw'okujjako Museveni nga tebabeesinze mu kalulu. Ngenda kubasaba ekigambo kimu. Okulonda kuli okuwedde kwalimu ebigambo bingi, kaadi zaatundibwa, kaadi zakola ki, ne tugezaako nnyo okugezaako okudiffusinga information eyo. Tetwandiyagadde kibe kyekimu. Ngenda basaba General Secretary ne Mwami Nyanzi. People Power National Platform amaanyi gaffe gali mu bantu. Mugende mukole visibility studies okuva ku LC1 mpaka ku national level. Nga abantu bennyini ku kyalo, ku Muluka, ku Gombolola, ku Masaza okutuuka ku national level beba bobolira abantu abadde baagala enkyukakyuka n'abaagala okujjako Museveni. So si muntu kuva mu bbanga ng'ayagala kaadi nga ne ku ground taliiko. Nkiddamu, si muntu kuva ku gyavudde mbw ayagala kaadi nga tabadde na mu struggle, takoleredde bantu nga ne ku ground taliiko. Kye bayita okukola feasibility studies kwe kuddayo ku ground okunoonya abantu baagala ki, ani gwe baagala, kikyabakoledde, kikyalinawo nga wankyukakyuka. Tulinamu enkwezenge ezirina ssente okuva mu gavumenti nga ziise mu DP buloko mu DP nga bakoze structures nga bo balinze bulinzi kuwamba kintu kino. Tekyanditunyumidde nnyo bantu kujja tugwako kiyiifuyiifu nga baagala kaadi wabula ng'omulamu wange bakusigwa kujjako Museveni. Mbeegayiridde nnyo senga vanga vuddemu tetwagala kudda mu buvuyo bwasookawo luli. Mbasaba mu kaseera kano buli muntu yenna agamba nti Yesu liya nti ayagala kaadi. Protest vote mugisomesezza abantu. Agenda okujja okwagala kaadi obadde ludda w'ebbanga liri lyonna. Mukimanyi bulungi nnyo bakomredi kati posta ezisaba okubalonda 2026 zisinga message y'enkyukakyuka etegeeza abantu balina okujjako Museveni. Mukimanyi nti posta ezikubiddwa simanyi olinda 2026 zisinga message etegeeza abantu balina okujjako Museveni nga tukosa protest vote. MP yenna oba yandiyagadde okujja okwesimbawo yandibadde yakoze dda official message ng'ategeeza abantu okugenda okukebera enkaza abalonzi, ng'ategeeza abantu tugenda mu protest vote, ng'ategeeza abantu tugenda kujjako Museveni by all means, so si kujja kukubisa posta zammwe tezina kyetu zitugasa. General Secretary Mwami Nyanzi mudde ku ground bannayuganda amaanyi gababuulire. Si muntu kujja na masuuti ngazze ku secretariat simanyi nze nsinga nina olubuto olunene, simanyi nina ssente, simanyi nze nsinga okwasamirira nga njogera. No! People power, our power belongs to people. Tetwagala bantu bagenda tufuukira kyambika. Tubadde mu struggle n'emyaka kati gigenda ffe tetugenda kwesimbawo. Wabula tula abantu bafunye eki. Omuntu najja from nowhere azengera kwesimba n'ateekako national platform era najja nga mukambwe nnyo. Y'ensonga lwaki bwe tuba tugenze mu nomination ng'ezekawempe. Zikyabawadde ekizibu. Buli muntu yavuddeyo nga tebadde mu active politics oli najja nti nze ngenda kudda mu kifo kya Segirinya. As who? Where have you been? The man whom you pursue to replace, he had been there. But from nowhere ngozeti ngenda kwesimbawo obadde luddawa. Secretary General mukulu chairman Nyanzi n'abalala mudde ku ground mu syndicate team ezigenda okukola thorough investigations ku bantu abagenda okujja. Twetaaga bazoga nti twetaaga banoonya bifo. Twetaaga abantu basobola okuteekawo embeera nti kunga abantu bagenda kwekalakaasa nti ono asobola. Tukoya abantu baga nti bambala masuuti nga temanyi kye bagenda tukolera kubanga ssente bazirina. Naye nga ne posta zisinga message ya protest vote, posta zisinga message y'ogenda okukola enkala. Abantu njagala omulio MP neyavuddeyo okwogera ku kino ekintu nti NRM ya displaying enkala zaayo owalina okubeera enkala za electoral commission waduddawa tekiriwo. Tewali MP yakyogeddeko, tewali kansala yakyogeddeko. Remember,
bakansala basinga obungi bonna bagende wasali musale mugenda basunsula mutya n'okumanya baani abatagenda ba MP bagenda mugenda basunsula mutya era mumanya abagenda at this particular moment buli muntu yena eyatuyamu olukwe yandibadde yaweereddwa ebbaluwa mugamba nti tokyaliwa nuupu twakugoba ekyo ne kiggwa period gana amazima ngenda gabamba gajja bbaluma naye ngenda gabagamba mugategeere nawe yenyini akuba posta muda 226 muganda ngo otumalamu amaanyi obudde si wakubisa posta osobola nzo kubisa mu wiki esembayo sawa ya kusala ntoto kusomesa abantu protestive vote naye oli bwakubuuza protestive vote kiki mugamba agenda abuuze nnyina kuba tetwagala nnyo bawa kyakola kuba tegeeza kyetugenda okupulana kuba kyetugenda okukola ompulya bulungi nnyo fe twagala bagamba kigambo kimu buli ateekayo posti essaawa zino wa posta nga ati mundaba 226 oyo si wankyukakyuka oyo wa wazalendo nkiddamu buli ateekayo posti nagamba mundaba 226 oyo si wankyukakyuka oyo wazalendo essaawa yakuso tosobola kungamba nti ovudde mbanga oyunje tooke nga tewasima kinnya kyalyo tewateeka mundu tewalabirira kitooke gw'oyagala kutemako obutema ettooke it is impossible oyina kumala kukola foundation na ground work manyi message muizo abamanyizo okukwata message ne baddamu ne bagikyusa ne bagikolanga mu kiba nenza abo nabamanyiira kubanga message njajogera ngeri loud and clear njajogera ngeri loud and clear amwe jabbanyiza nenga amazima geego bwe mukola ebintu byembagambi muba muggyeko omugugu omunene ku president bwe mukola ebintu byembagambi president mba muggyeka pressure mba mugye kubanga ne waatulaga nti buli kintu kiteredde naye ajjako bamuggyako pressure kuba president alina ebintu bingi in fact alina pressure nene nnyo kyekyo tetumwandibadde mukola ambwe mweyagaliza obweyagaliza nga mweyagaliza bweyagaliza temutufudde ku kuggyako Museveni temulina njawulo n'oli ayagala ofiisi namwe abaagala okufuna bifindo nga temulina kintu kyemugenda kukola ku kijjako Museveni temwawukana abaana abali mu ofiisi essaawa zino ezo gwakuba posta musime mudabe tekigasa essaawa zino tekigasa tekina mukulu buli ayagala kaadi ng'ajagala ino gikolerera agikoleredde atya atulage butya mission ki nteekateeka ki zalina ezijjako Museveni first kibuuzo ekya nteekateeka ki zolina ezijjako Museveni